Tubasaba obutateekateeka mipiira mu bumenyi bw'amateeka nga GFA tekola ki temanyi. Tugoberere enteekateeka ennungi evaamu ebibala nga bino. Olali Nsamba tukwebaza olw'abasambi ebitone by'osobodde okugyamu. Tubasaba muddeyo muzimbe amatiimu okuva ku ground. Ekikolwa kino ekikolebwa kituyambako mu nteekateeka emu kukuza bitone ebyo okuva wansi ne tukola amatiimu ago agasobola tutwala waggulu. Olw'ensonga eyo tubasaba okukolaganira awamu n'abakulembeze mu bitundu gye tuli. MP waffe ono okusinziira ku kye mulabyeko yeeyagaliza abavubuka ennyo okutwaliza wamu. N'olw'ensonga eyo tubasaba tutambulire wamu naye tumunyweze paka. Saba abantu bano buli omu baliwo omulamu tasabirwa byomu yeyanju. Twahadde kukoza erinnya nga ne ku lukiiko lw'aba umpires. Achari Ambrose tukwatanise referee. Kirumira Hassan, the CEO wa district eyo yonna. Gyetujikwatidde Frederick, chairperson wa referees Kasanda ne Mubende, ate delegate akiikirira Mubende ne Kasanda Mufufa. Musoke Elisa Kawesi umpire. Yes, oli mulabi mulungi akatugata kuwona. People power! NUP! Oli ku Map Media TV, oli ku Map Media TV gumunange akatoyingako. Njakusaba olukiiko olutesitesi lwa tournament eno. Mwandibadde mujjako bano eddakiika emu namwe ne tubeebaza. Olukiiko olutesitesi kansala Kigere sikulaba, Dumba Hassan sikulaba, Kalega wonna wooli, Super Kiraka naawe mujje mu ddakiika emu. Njagala abantu bano balabe timwe mubadde muddukanya tournament eno okuva gye yatandikira. Twebaza ttiimu zonna okuva gye tubatandikira mu bibinja wansi nga tusamba ggala zaffe ku magombolola gaffe. Ttiimu ze twafunangamu ze zasobolanga okukiikirira eggombolola. Mukiise bulungi, mubadde n'empisa okutandikira yonna gye twatandikira. Tubeebaza bamanajazi b'amatiimu, manaja Kaliisa, webale nnyo, webale eddala. Ne bamanaja mwenna Abakamuli, Kikandwa, Kasana Sabu Kawunte, n'eggombolola eddala eya Kasanda Town Council. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mugenda kweyanjula bweyanjuzimanya gammwe. Abantu kasaba balabye nti mubadde muddukanya n'eggombolola ly'okiikirira kyekyoka. Erinnya nze Kalega Musa nga nkiikirira eggombolola lya Kasanda Sabu Kawunte. Ate era nga nze kansala addako. Bannakasanda mwenna gye muli, Kasanda Sabu Kawunte gye muli. Nze kansala wammwe addako bannange mundabiranga ddala 226. People power, our power. Amanya Super Kiraka Bemani munamawulire wa timu Patrick Nsamba buli akagwawo konna ezabadde abategeeza ekigenda maaso. Ate era nze abadde abakunga yazayise mu byalo eyo era nze yakulidde okuloga enkuba olwaleero obutatonya. Amanya Dumba Zubai nga nkiikiridde Kalwana eggombolola essajja ndowooza omusajja mugulambi bannange. Ekyo ekinene ekyo kyekyakalwana bannange sibakiikiridde bubi. People power, our power, NUP everywhere. Erinnya Mugwanya Abdu, kansala w'abavubuka ku ggombolola ly'e Kamuli, nga nze nkiikiridde ku tournament eno eggombolola eryo ate nga chairperson LC3 Agako. Oyatudde nange nze Satizibu Nadi Waiswa Swaliki nga nze mbadde nkiikirira eggombolola lino erya Kasanda Town Council mu tournament eno yensuubira nti nkiikiridde bulungi. Ate meeya wa Kasanda Town Council addako 2026 abavubuka naffe katukwate mu kintu tulabe we tunaasobola okukitambuza. People power. Oli ku Map Media TV wano mu Kasanda North mu district ya Kasanda. Tuli ne Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina, tuli ne Secretary General w'ekibiina nga wolengera ne ba MPs ab'enjawulo. Tubadde mu Indipendence Day Tournament era ng'omuwanguzi w'olwaliro atupe $5,000,000 yawangulidde $5,000,000. School babitidde.
Okay, neyanziza nnyo omutesitesi w'olunaku. Ya tuli wano nga Dreams School Kikandwa. Essomero lino tusangibwa mu Kikandwa town wano mu Kasanda okutunuulira eddwaliro lya gavumenti eriri ekikandwa. Essomero tulina dene boarding buli kyewandyetaaze kyonna omwana ayige omutindo gw'onoddu kugende Kampala bonna twakusembeza bano abasomesa bonna tiimu kabiriiti bonna twabajje Kampala era nga tutambula ne Honorable Patrick Ensamba ono olw'okwagala okutuusaamu ebyenjigiriza by'e Kasanda. So tubasaba mutuweereza abaana okuwandiisa kugendera ddala mu maaso simu zaffe kwezire zonna bwe tunaakola tujja kuba tubayitayitabawo nga tubawaayo obufulaya bulambika ki kyennyini kye tuli so leeta mwana era bano be tutambudde nabo badde bagala kubaako ne ke balagako naye olw'obufunda bw'obudde tekisobose naye olulala tujja bawa fire era nga bwe mubalaba wano twabasanga tebasobola n'omubuuza nti eyo eriwa nga tagimanyi naye kati we tuyimiridde kati nsuubira abatulozezzaako basobola otuweera obujulizi bwe leeta bulensi mwana okuwandiisa gye tuli nnyo tubeerawo okuva ku Mande paka ku Sande jangu tujja sisinkana mwebale nnyo tiimu zonna ezisambye omupiira mwebale nnyo mwebalire ddala. Musajja gw'omanyi obudde dakiika nnakuwadde 2 ozikozesezza ku ssaawa eno yennyini nja kwaniriza omukulu meeya ali mu buyinza ssebo ojje ka nkuyite otuuse obubaka bwo oluvannyuma ojja tuyitira kansala Sentamu. People power, our power. Banaye twali okusaba tubaniriza mwenna abazze ku fayino ya tournament ya Honorable Patrick Ensamba. Akaseera kano ngenda basaba mukube engalo ffenna buli ali wano azire mu Honorable Patrick Ensamba. Neebaza abantu abakola omuzannyo gw'omupiira bawerako. Nsooka okwebaza yaleeta ekirowoozo mwami Honorable Patrick Ensamba tiwabeewo Indipendence Cup. Nenzizaako bonna abeenyigira mu kusamba omupiira wadde abamu baviirako wansi eyo naye mwebalemu mwasinga okunyumisa. Neebaza nnyo abawagizi mu butuufu kanjogere ekigambo ekiringa ekyokusaaga mwesombye mu butuufu muwadde ekitiibwa. Nenzizaako abasecurity mwebale nnyo okuba ekikobo kitandika mukumbye emirembe tetufunye ekizibu kyonna mu tournament yonna. Sigenda kwogera bingi njagala nga sinava wano basente bannange bwe tuddukanya amagombolola mugjeeko wano bannaye mu ddakiika kweyogerako bwogezi nti ovaawa mugombolola ekkazi oba essajja owekamu tasobodde kubaawo sibo weyogerako. People power NUP everywhere. Banyabane bassebo nze Kiwalabe Emmanuel Katongole ssentebe w'eggombolola essejja erya Kalwana Sub County. Kalwana oye! Kalwana oye! NUP oye! Banyabane bassebo obubaka bwa twebaza omubaka ono Patrick Nsamba, omubaka Flavian Nabagabe ne ttiimu ya NUP yonna olw'okuweesa omukolo ekitiibwa n'enteekateeka ennungi. Bannakalwana tulina bitono ebyokwogera. Obwedda abasajja bandi bubi nti Kalwana ggombolola essajja libadde litya naye era limaliriza lyeki lyessajja. Katonda bampera omukisa. Tweyanziza nnyo tuyanzeege. People power, our power. Erinnya Samusengendo ssentebe w'eggombolola lya Kasanda Sub County. Twala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abasobodde okujja ku tournament eno nembeebaza mwebale kubeera na mpisa twekubireko mu ngalo. Sebo Honorable Patrick Nsamba tweyanzizza tojjangawo Mukama abeere nammwe. Neyanza nnyo neyanze. People power, our power. Nze Kavuma John Speaker ggombolola y'Ekijuna nze ntwala NUP Mbukuya County ssentebe w'eggombolola y'Ekijuna ddako mubeere bulungi. Nkikoze mu bugenderevu okwebaza ttiimu zange z'e Kasanda Town Council. Obwedda ampagira nga n'amanyi abayita era Sebo Honorable Patrick Nsamba ntwala omukisaga guno mu maaso g'okwebaza omusajja wayita Kaliisa ayimirizaayo ebyemuzannyo mu Town Council gye nkulembera. Wadde big is big ab'e Kalwana mwasuubula bulungi naye muyogeyoge pressure gye mubadde ne bana ekibadde kibagwanidde. Ttiimu 3 mugala okuyitako n'emu muyogeyoge mwebalire ddala naye abaana b'ekawona tebakubikako mubadde mukimanyi. Mukama nsaba abampeera omukisa security eri gulugulu
emiziki gigenda kuddawo paka lwe tunayisa obubi. Bwe tunayisiriza obubi poliisi ejja tuyingiramu egambe bikomyewa n'olwekyo tukyakale n'obuvunaanyizibwa tusobole okutwala obudde obuwanvu wano. Neyanze kusaba eno kansala meya nadde mugambye akuyite naye kankuyite kuba ensonga y'emu. Ensonga y'emu meya neyanziza mukama wange basebo bamemba b'epalamenti abali wano sekuritale jeno waffe tusanyusa okukulaba omwami Mufumbiro ssebo mwogezi waffe Mufumbiro tusanyusa okukulaba. People power banange muddeemu ku lwa sekuritale jeno waffe ali wano. People power, our power, NUP, everywhere. Mukuru vaayo bakansala bajje wano. Mukama wange bano boolaba wano be bakansala abaffe abatukiikirira ku disitulikiti. Nsaba kutegeeza nti omulimu gwe bakola NUP mulungi nnyo era nga tebatuliddeemu lukwe. Mukama wange nsaba okutegeeza nti basooke beyanjule ndyoke nnyongere bye nina okwogera obudde buno. Buli omulinnya ekyofa. People power, our power. Nze ngenda kweyanjula naye nsooka kwebaza Ssaabategesi Honorable Patrick Nsamba. Singa tabadde Honorable Patrick Nsamba wano tetuwadde na Indipendence Day. Naye kati tugenda kubeera mu masanyu. Erinnya Nabuyinga Robina nze kansala akiikirira Kasanda Town Council ku disitulikiti. Mwebale kubeerawo, mwebale kuba na mirembe. Neyanza ngenambe nsooka okwebaza Honorable Nsamba. Taata weebale kutubeereramu n'okwebeererawo okoze kyolina okukola. Mukama akuwa omukisa. People power! Nanyanja Silvia gemanya obali erinnya nkiikirira eggombolola ly'e Kamuli ne Kasanda ku disitulikiti. People power! People power! Our power! Kasanda North oye! Nsamba oye! Basaba ne banyabo nze sigenda kwogera bigambo bingi okujjako okwebaza Patrick Nsamba. Nze kansala ndi wa Kasanda House okuganya otutusa ku kawunte omubaka wange Kabuye Franka oyo gwolaba Lisoto. Naye tubagala nnyo mugamba omwibuka abantu b'e Kasanda North mwamala okumyusa ne mutugabirako naffe ne tumyusa. Kati twegatte tumyuse bukuya mpaka kuwulira buki bajja kiwulira naki. Mukama Katonda bampeera omukisa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olabona bagabo oye! Alright. Toyanziza mukulu owekitiibwa nsembezaayo omwami ono akola bulungi nnyo mu NUP ate ekyamaani wa disitulikiti yaddako 2026. Nsaba naye ayogere eddakiika 3 abuze ku bantu bano. People power, our power, NUP everywhere. Ab'emikwano ndala abatusimba bugere ngenda kwesa eddakiika emu yokka okubeera nga nkola ki ngamba wano. Secretary General of National Platform tweyanziza okuba tournament yaffe n'omwogezi w'ekibiina kyaffe President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe tumuyita musibyanjegere olwako ke yakola ku mpuuga kubanga jjajja Kikoofiira yasibya byayi baasiba kubabba enguzi bye byayi bikutuka ne bakola ki ne badduka ate ne beekweka mu kkooti ze. Naye owaffe twamukazaako musibyanjegere okuva eno. Erinnya nze Bulega Muhammad Nkalubo. Nze kansala akiikirira Kalwana Sub County eva okubeera ng'ewangula ku disitulikiti ya Kasanda ku lukiiko olutwala Kasanda disitulikiti. Ate era nze nkola nga ggwe ssebo nze muwandiisi w'ekibiina kya National Platform mu disitulikiti eno nga nkolagana wamunya ne baregisitwa baffe okuwa information ekwata ku Kasanda mu bintu byaffe nga bwe bumanyi. Ate era yavuddeyo okuvuganya ku basente b'olusi 5 26 bannakasanda bano bamaze okunteekateeka bulungi nabamuti Patrick Nsamba nagikulembera emyaka 5. Ine emyaka 5 ne ngamba kati kangende mu bwakansala LC 5 nenkulembera era ate wenvudde nsabinga ekisanja kimu buli wendaga wenvudde ogenda kuba sente LC 5 bannakasanda bano bawazimula Fred akalulu nga tumuyita waffe naye twamaliriza bannakasanda nga batuyiyeyo si weewaawo omusajja n'atulyamu olukwe ne beegatta ewa Kikoofiira n'olwekyo kati ne Kasanda bagivuga nga boolaba ebyawagulu bakola ki babivuga tuzze okumusikukulula n'abamuteebeeta bonna people power n'olwekyo 2026 kuvuganya ku ntebe eyo ku kaadi yaffe
Mukama Katonda abampeera omukisa sijja kwogera bingi kubona Kasanda tubeera ffenna nga tutambula eyo era mbatuuseemu. Mwebale nnyo abawanguzi bannakalwana tawuni kanso muwangudde ne Kamuli ekoze eki. Katonda atukoledde bulungi amagombolola gonna tewali atakoze eki naye ntwala okwebaza bonna beebaza Hono Patrick Nsamba akimanyi bulungi nange omutima gwange musanyufu gyali naye nja kwebaza Honorable Flavia bwe tumwerabidde kubanga naye atukwatiddeko ku tonamenti eno mu preliminary nga twakava mu Jagala abakyala entese eddume gye baatwala ennene Kabogo yeyagikola ki yagituwa olw'okuba mukyala era bakwataganya bulungi Hono Patrick Nsamba era ebirabo by'abakyala n'ateekako akadde kaki akadde k'essente so tubetulambulira wamu ate era ne Honorable Frank bw'aba ateeseteesewa mu South era tutambulira ki tutambulira wamu. Mukama Katonda abampeera omukisa Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sebo mukama wange nange nze musajja Osenda mu Godfrey Secretary General wange Sebo. Nze nkumanyi sijja kwogera bingi kuggwe naye nze njagala okukutegeeza nti e Kasanda wano NUP ebintu byonna ebikulembedde era bannaffe betuvuganya olwaleero balabika bazannya edduulu mu kisenyi emmanga. Mukama wange tutambula bulungi mukama waffe genda omutugambire nti e Kasanda kiri maasive amaanyi mangi nnyo byetukola byebyo bye tulina okukola olw'okwongera ekibiina kyaffe mu maaso. Sebo nze nkulembera Kkunga mu disitulikiti eno emirimu gya Kkunga gitambula bulungi. Tusaba obukiiko bwe butambula bwe butandika okulondebwa otugambe kubanga abantu baffe batubuuza tuli kuki twetaaga sipiidi eyo eyongeremu mukama waffe atubuulire kitwongerako okukola okwongera okutambuza eno yoffe n'okugituusa buli wamu. Omwogezi waffe Sebo nsanyusa okulaba Franka Kabulye muganda wange Kasanda South Sebo nsanyusa okulaba memba wa palamenti Flavia Nabagabe nawe nsanyusa okulaba. Mukama wange naweereddwa omulimu okuyita Honorable Nsamba. Sebo mukama wange nsaba ojje oyogereko n'abantu bo bano bakwagala nnyo. Bijjeko na kayimbaawo tuligedemu. Now this one is not going to play on your radio or TV, but you can hear it on the other side. Kasukari Keko. People power. Our power. People power. Our power. Secretary General. Abakulembeze mwenna abali wano Honorable Flavia Nabagabe, Honorable Frank Kabulye, omwogezi waffe w'ekibiina Waiswa Mufumbiro, Secretary General waffe tulina Kajjongolo wano sajja wankyukakyuka bale tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okubeera wano obudde butugoba. Secretary General abasajja bano balaba wano ekibasirisizza bagamba tuvaawo ddi wano kubanga baagala endongo y'ambaziira tone y'ebinyaanyanya. Bamanyi naye abaagala ebinyaanyanya ambaziira tone yatuuse dda wano waali. Rain yatuuse dda waki waali. Pumbeetu yatuuse dda waali. Aleni Kakooza Opafambo n'abayimbi bonna baakoze eki batuuse dda. Kati mugenda tuwa obudde butono tugenda kuva ku stage wano babatwale paka ddi bwe munaakoowa. Bagambye paka kuwulira bubi paka kuwulira bulungi. Njagala okubalagako kumaama nkuuma yabuuta omukolo nyenyenyenyenye bwoti edakiika emu abantu babuuzeeko then tulabe ekiddamu. People power! People power! Ate munnaye ekyo ekitutambuza sibabaawo nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo abawanguzi muyogeeyoge tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti naffe tusobodde okuluza olunaku lwaffe olwa Indipendence mu ngeri bweti olw'okuba twalonda bulungi mu Kasanda North. Mwebale nnyo mwebalire ddala
obudde sijja kulya bungi naye munzikirize yaniriza abagenyi baffe. Sekretary General tukwaniriza ssebo, Speaker waffe tukwaniriza nnyo ssebo, Honorable waffe omukyala tukwaniriza nnyabo, n'abagenyi bwenna mu biti byammwe. Munzikirize neebaza omwami wange. Ssebo tweyanzizanga Kasanda North okutusanyusanga. Bananga atusanyusanga ab'e Kasanda. Nze ndowooza tukikole neera obutakoowa kuba bye twagala ebitusanyusa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power. Abavubuka nabamunuukanuuka wano lwaki mubalaga saagala munuukireyo, saagala kukwata mu liiso ndi waddembe naye awo ntabuka mutegedde ewange sikusaagangayo ng'onuukanuuka. People power, our power. Secretary General, tusanyusa okulaba, manyi oli bize nnyo, manyi pulezidenti waffe waali bumulekeredde bulekerezi naye ng'emirimu mingi egikola ki gitambula. Fe ab'e Kasanda tubasabira mu abaddukanya ekibiina buli lukya. Nsaba tukuba enduulu naza akalekereke ezakyagula Robert Sentamu awulire tutumuwagira wano. Bw'onoddayo omugambe eno NUP yawamba, era abakulembeze bonna abaagala okweyisaayisaawo nga bagira mu bikala ebitategeerekeka abantu tebabategeera. People power. Era najja mu bikala ebitategeerekeka abantu yanaamanya wano NUP yaggukoze eki yaggumidde buli kifo. Kati tulina abakivuganyako aba NUP bayitirivu. Towulidde kansala akugamba kati kankuweeyo omulala naye asaba LC5 jamu kitanda obuuza ku Secretary General. People power! NUP everywhere! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga kitanda kunga! Kunga buli omu kunga! Sebo Secretary General, ababaka ba Parliament mwenna abaliwo, Deputy President waffe omwogezi w'ekibiina erinnya yenze Isaac Kitanda, nga yenze mwogezi w'ekibiina ky'NUP wano mu Kasanda n'emiriraano, ate era nga yenze ssentebe wa district yakenda okuddako kamamaani ki ekijja kikole ki edda baatupimiranga ku size naye tugenda kukikola naki ekijja kikole ki omukama Katonda bampeera omukisa. Thank you. Waliwo omuvubuka waffe simulaba wano naye oba wulisembera, waliwo omuvubuka eyalinye majegere nga ayagala kwesimba ku nsamba alimu kyegaliwa kyega jangu oba oli kumpi wano oyinza okubeera eyo. Secretary General akulabe wali atidde nnyo naye kyega jangu NUP everywhere. Nze Godfrey Kinkansubuga Twezimbe ndi ssentebe w'abavubuka mu ggombolola ly'e Kasanda. Njagala okwebaza omubaka wange ono Patrick Nsamba yagenda okujja yajja muto, nange nzize ndi muto lwansonga ebitebite gyagikubiza kiki. Nze omubaka wa Kasanda North addako 226 kalambala limbo. People power, our power. Meyanzege people power, our power. Netutajja kuwa muzindala abeesimbye ku nsamba babikala biri bye tutategeera, naye ono yasazeewo okwesimbawo Secretary General mu kibiina kyaffe ekya NUP. Ate tukoze omukisa ne tulaga omu waliwo n'omulala yeesimbye ku mbaka omukyala, naye jangu naawe ofune omuzinda. Badde ntandise kunga naye bonna abakunga 226 nakasumba David. Abagenyi baffe Secretary General ne Speaker n'ababaka mwenna abalimu abapaliamenti bannange, happy Independence to you all. Honorable Nsamba nkwebazaamuko nebaza nnyo Honorable Nsamba kuba tatulekeredde ffe abazze
ate namwe mbebaza bannakasanda kati temukyampita mwana muto era kati sikyabiwulira kati bannange eguze mumpe imbaweereze ng'abannakasanda ate nno n'omwami mwagala mu kasanda pipopoa awapoa kunga dabini kunga badaye mwagala nnyo mukama abampera omukisa people power our power ab'ebikalakala abeesimbye ku Nabagabe tetujja kubawa muki omukisa gwaffe ogwa NUP ab'NUP bebali wano people power basaba ne bannyabo basaba ne bannyabo njagala kukozesa omukisa guno okwebaza ab'olukiiko lutesitesi Waiswa ne banne mwabalabye wano batutambuza okuva lwe twatandika paka we tutuuse wano mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza bamaneja b'amatiimu bamaneja ba ttiimu ya Kalwana muyogeyoge bamaneja ba ttiimu ya Kasanda muyogeyoge bamaneja ba Kamuli muyogeyoge kuba mwakutte ekya namba 3 n'abasaaku kawunti abakulembedde okuva sayidi eri nammwe tubayozaayoza muyogeyogere ddala chairman tonyiga be bakulembedde okuva sayidi ki oli ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter nze ali mu kuweereza mu Kasanda North ekizibu mu kitundu kyaffe ate si kitundu kyokka ebbanga Museveni lyamaze wano yayonoona ekintu bukulembeze abantu bano boolaba Museveni yabategeeza nti omukulembeze alina kufuna sente azibakole ki oba oli musajja nga oli mu Kasanda wewandiise kyalalangiridde oyo yali singo batusuubiramu ekintu kiki mwesibye mu Kampala oli ku maapu kubasangana kuba waki we najjira wano nga MP ng'omubaka talina mulimu mulala gwakola ng'akwata ssente najja n'afumba obuugi n'afumba obutogo n'abateera 2,000 mu baasa n'abasindika ne bakola ki nga teyeetaaga kugenda Kampala kuteesa nga ye kasita akola ekyo nga bikoze eki nga biwedde nga wabeerawo gurupu y'abantu batono nnyo abaganyulwa mu bubaka bwaki bwa palamenti nga essente kati ebibino byonna byengasegaseemu nga ngenze mu miliyoni 7 bw'ozigatta n'ozigabanyaamu bano buli omwezi ofuna 10 nga mmeka nga 3 oba 10 mmeka 2 naye laba essanyu lye bafunye bonna waki awamu kati waliwo gurupu y'abantu banene nnyo bo bakusuubiramu ekintu kimu tatuwadde ki kubanga bye baakola ki bye bamanyi nenze ŋŋumira awantu wamu Kyagulanyi Sentamu bamwagala nnyo naye talina sente zakola ki naye bamwagala okukola ki okufa kakati ffe abakulembeze tudiringa n'ekyo ng'ebyo weebiri tudiringa ne problemu za gavumenti etakola ne weesanga nga nayikondo efa gavumenti eyali badde egizaawo mubaka gweno gikola ki gikolako oluguudo ne lwonooneka ne lumala emyezi 6 nga terukoleddwako omubaka gwena okujja olukole ki kuba gavumenti tekola ki teriiwo oyo mumumpereza gyabyogererwa ku muzindaalo gyalibawo yimirirawo genda kuwa omuzindaalo ogenda kwogera ebigambo people power our power kakati secretary general challenge ne tuba service delivery tekola ki teriiwo ffe okufuna kyofuna kyonna you have to go and kneel before technical officers member wa parliament wano najja nga tuli mu darkness nga tulina amasanyalaze okutwala amasanyalaze ekamuli okutwala amasanyalaze namabaale nayina genda kufukamirira abavubuka kati nina layini etaggwa wano okugenda ekalwana nebaza katonda abavubuka mbafukamiridde ekimala era layini mu January egenda tandika ogibatekeko transformer naye byakufukamira byakwegayirira naye nga mu gavumenti entuufu gavumenti yalibadde etambula butambuzi kiro nemanya bitundu kyebiridda netambuza ebintu bino ng'omubaka talina kukola ki kufukamira eno eri erina abantu bangi yetaaga ambulensi beere nga abantu bagina omubaka gwena ogenda mu nsawoyo okwate ogula ambulensi esobole otambuza abaki abantu naye ne bwe tuzigula tebazisobola tebasobola bantu kuddukanya tebasobola kuddukanya ambulensi ezo kubanga yeetaaga emitwalo 25 emitwalo 3 okugenda e Kampala emitwalo 15 okugenda Emityana sente nnyingi abantu tebazikola ki
naye nga twetaaga ambulance ng'etudde kuba health center fo yaffe eri waki eri wano kumpi kati ne weesanga gavumenti egaanye okukola by'erina okukola gwe adduukirira abantu gw'olina obikola abaagala ekikumi bakugamba ebyo bye twakutuma fe tuwe sente tujye tukole ki tugende kubanga bo kino kye baamanyiira kyokka ate nze ng'omubaka ndaba obwongo bwonna nina kubiteekako ebyo bye bakola ki bye beetaaga emirundi mingi ondabye mu bulungi bwansi nga bakola bulungi bwansi ondabye nga ngenda ddi buli luguudo olufa ne tulukola kati balina kye baatukoze ekyasembyeyo ffe tuli balimi ba mmwanyi mu kitundu kino baatuggyeko emmwanyi ensigo olwaleero emmwanyi ya 3,250 kati omubaka nze nkwata negenda nsima ensigo emmwanyi nempita abantu zenfulumya emitwalo 7 beetaaga 35 gavumenti yo yaggalawo tebabiriiko era tebabikola ki tebabifa. It's a very big challenge. Mbegayiridde mu parliament mukomyewo ensigo y'emmwanyi kubanga yegaggawaza bano abantu ebintu ebiri siriyasi naye gavumenti egaanye egamba yo tebikola ki tebiriiko mbusente yazibawa mu PDM kyokka mu PDM abantu abaali badde bazifuna tebazifuna abantu baabwe mikwano gyabwe bwe bamaliriza nga bazikoze eki tulina challenge nene nnyo era nompa wano muzinaalo nsobola okukola ki okeera challenge gyosanga ng'omukulembeze eriwo kati nze ndi awo wakati nasalawo okukola bwenti nasalawo okukola byemmanyi nti bye bituufu nendeka byemmanyi nti si bituufu era wano mu Kasanda I provide leadership ngaba bukulembeze bino byonna byolaba ebikolebwa wano bikolebwa lwakuba ndi mukulembeze challenge y'obukulembeze nnene nnyo era twetaaga abantu bano abavubuka lwakimbawo omukisa njagala bayige nti abantu bano kye beetaaga si busente bwe babawa abantu kye beetaaga bwe bukulembeze obwannamaddala kati olwala tufunye essanyu ekya neteekawo emmwanyi ne bazifuna abazikoze eki abazifunye ambulance n'ogiteeka kuba gavumenti yali badegiteeka tegikoze eki togitaddeewo tugenze mu levels waliwo ebitulemye bingi natandikako amalwaliro ne gannemerera kubanga nali ndowooza bwe tunaagazimba gavumenti egenda afuna essanyu eteekemu eki eddagala bagamba ago ga people power era gye galiyo bagamba ogakola ki ogafaako kakati is a challenge ebyetaagibwa okukola biki bingi juzi twagwirwa empewo yatukubaawo netukuba embuyaga bwe tukuba embuyaga essomero lya Mirembe Maria ne likola ki erigwa neziruka mu ofiisi ya prime minister nga ndowooza essomero lya gavumenti bagenda kitwalanga ki ng'ensonga maama bwe byagwa mu gwa 8 nga guggwako twali mu holiday tebanyega ne twekolamu omulimu ne bwana mukulu ne tuzimba essomero ne tulizaawo bwe wayitawo omwaka mulama ne baweerezaayo amabaati ne bagamba amabaati ab'Emirembe Maria tukoze eki tubaweereza naye kyebuzibwa ebbanga lyonna baali balowooza tuli kuki abantu abo bali kuki so njagadde okugjayo ensonga zino manyi ziri ne mu constituencies ki endala kubanga awatali gavumenti gaba service delivery omubaka wakunyigirizibwa ki wakunyigirizibwa nnyo era wesanga nga babakyusa ababaka every time kubanga banoonya tebakulondedde ne babeera nga tebakikola ki nga tebakiraba munansonyiwa mu sekretary general wange tuli mu kuteekateeka gavumenti empya Kyagulanyi Robert Sentamu oba agambye atya wano nti oba tutya Kyagulanyi Sentamu agenda kufuuka president waki wa Uganda. Secretary General gwe tulina omugezi ye muteesiteesi people power our power atulina abakulembeze baffe wano Honorable Frank Ajanga muvubuka muto yali agadde okuweereza ng'akola ebiki ebituufu naye nasanga ewaabwe wali abekyanze mufaatujjemu nembabuuza abajja muki atujjemu nembagamba ekyo kitegeeza ki batwala obudde nga bantegeeza nemugamba Franka abantu bano beetaaga amakubo agakola ki amakole abantu bano beetaaga amalwaliro agalimu eddagala abantu bano beetaaga ebintu ebibakola ki byebeetaaga ebyaddala bino ebyokubajjamu bijjeemu biveeko kubanga tolina kyobajjamu n'omujjamu leero bajja kuyitawo emyezi 3 agambe eddamu onzijjemu bw'abayitawo emyezi 6 agambe eddamu okole ki onzijjemu nsaba tusigale nga tukola ebiki ebituufu nsaba obangulizeeko people power NUP everywhere muli stede ati kigenda okukola ki kigenda okutokota kigenda okukola ki mukadde waffe Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform
mukadde waffe omumyuka w'omwogezi abaka parliament abakulembeze mu Kasanda district wamu n'abatuuze mwenna bale muli bulungi mweyagala tuli basanyufu okubeerako nammwe akawungezi ka leero okusookera ddala njagala kwebaza njagala sooka otwala omukisa guno okwebaza Honorable Patrick Nsamba. Honorable Patrick Nsamba abadde omuzadde ow'obukulembeze bwa NUP ne People Power mu Kasanda district. Mbasaba mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Sekretary General mu mwaka gwa 2018 twatandika olutabaalo okununula Kasanda okujijja mikono gya NRM. Era Honorable Patrick Nsamba ye yali omukulembeze waffe mu kisinde kya People Power mu Greater Mubende. Era twali mu kaweefube oyo yakola nnyo naffe na buli omu okulaba nti tukwata Greater Mubende yonna okwali Kyankwanzi okwali Kiboga okwali Mubende Mityana wamu ne Kasanda. Era nebaza Katonda nti amaanyi ge twateekamu twasobola okununula ebitundu ebimu ku ebyo ebya Greater Mubende. Nzikiriza amaanyi ago engeri gye tugakuttemu nga tuyita mu bukulembeze nga tuyita mu buweereza nga tubajje mu politics nga Honorable Nsamba wayogedde abantu baffe badde babazanya politics nga baagala nnyo abakulembeze abakyamuukiriza. Omuntu anajja ku mukolo n'abaleka nga amaasiddawo emitwalo 5 n'abula emyaka 2 n'akomawo era n'abagabira akakadde ne bagamba oyo yabaagala. Ne tugamba katukyuse narrative lwa nsonga tulina obulumi bw'ewaka. Olwaleero ekyalo ky'envako ekyekyakatebe w'otambula kilomita 3 n'oyingira ekyalo ky'ebukoba n'ogenda ebukompe n'ogenda ekanamukwiri abantu bawo bonna baabasendawo. Naye nga babasendawo nga balina ababaka abali mu NRM omu nga yalina minisita mu gavumenti. Naye tebasobola kubalwanirira kubanga bo baali bazanya byabufuzi. Ffe tulina obulumi kuba we bava ekanamukwiri we bava ebukompe baddako kyakatebe wensibuka ewali ebijja byaffe. Wenzanyira ku bantu bano bamaze okutunda eggwanga lyaffe n'okutunda ewajja ensibuka. Ensonga lwaki twasalawo tuyimire ku mazima. Abantu bano batwagala lwansonga tetutagala. Era ne walibeerawo sikando zonna zonna ezibeera mu parliament ne bawulira nti maama gundi ono baze mumuyita maamaani ono wa parliament namwe mwine erinnya lyammwe maamaani maama lususu maama bizigo yenna temumuyita newaligabo obuwumbi n'obuwumbi temuliwuliramu mupaka wa Kasanda nti yeesanze mu mbeera ekwata ku ssente ezo. Tuli bavubuka abantu mbagamba nange nandyagadde okuba nga nsiba ku nnyonyi nandyagadde okuba nga mvuga emmotoka ziri ezamalayo naye ntunuulira kikyenyina okubagairinga ly'eddembe lyammwe n'eddembe lyange saagala kubitunda lwa nsimbi. Yensonga lwaki nyimirira ku mazima yensonga lwaki tuyimiridde ku mazima tulwanire eggwanga lyaffe Uganda. Mbasaba mwenna abali wano tuddeyo ne message ey'enkyukakyuka tuddeyo nga tumaliridde okuba nga tununula eggwanga Uganda okulijja ku mikono gya nakyemalira okulijja mu mikono egy'abakulembeze abanatumirirwa. Abavubuka nkola nga shadow minister wamwe mu parliament wamu ne mu ggwanga Uganda baatandise okuddamu okuwandiisa endagamuntu. Mbasaba mugende mwewandiise tewabaayo n'omu akujjako yadde n'ekikumi. Twawulidde mbu waliyo bagiso bapiso baanyabo ababajjako essente. Giso yenna abajjako ensimbi mututuukirire mututegeeze ajja maliriza ng'asibiddwa endagamuntu yaddembe lyammwe mulina okugifuna bwereere. Ate mbasaba mugikole kati wamu yenna ababawakanya abasaba ensimbi muveeyo mubalabise mututegeeze tujja kuba nga tubakwatako. Nze wange Kansala Katimbo omusajja oyo mumulabye ng'ayogera singa nakedde waneeno naye tulina gwe tulese nga tumaze okuba nga tujjako obukulembeze abamanyi Gisowe na Lutuntu tumukwatidde mu kikolwa kye kimu era ne tuleka nga naye tumulinnyeko tagenda kuddamu saba yadde n'ekikumi. Mbasaba muveeyo mubogere tufune endagamuntu zaffe nate eriyo n'omu atugambako. Bale sigenda kwogera bingi nnyo kubanga akadde tulina okuba nga n'omubaka omukyala atubuuzaako naye mbasaba ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba singa Honorable Nsamba aba tategeseeyo kintu kyonna bale mujjeko ewaffe naffe mulabe ku koolaasi. Lwaki njogeddewo entyo Mr. Secretary General abantu bano bonna nga bobalaba Kasanda bw'ogiraba ebyobugagga ebiva wano byonna bye batuddyeko tetulina yadde ne kilomita n'emu eya koolaasi ya district. Era abantu beeno oluusi banneesiimisa bagamba kale mwe mulaba ku koolaasi kuba ffe efa abalina highway eya Mubende Kampala naye mu nnaku enkulu onere baagaye beno mweno muli ba mukyalo naye mu lunaku olukulu bane nga 25 naffe tugenda kuba nga tutegeka ate mutumanyi we tutegeka tetutegeka butegezi waba tutegeka mpaka kuwulira ki. Mbasaba mujja tujja kubabulira endagiriro naye tugenda okuba mutwegatteko tube nga ate tukikola neera mu Kasanda ey'Amaserengeta. People power our power kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukama akukwasa obukulembeze bw'eggwanga lino. Kakole omukisa guno kantwale omukisa guno okubanga ate mpita omubaka omukyala owa Kasanda district
ate nga yakulembera abakyala mu ggwanga Uganda mu kibiina ekya National Unity Platform ate era n'ekisinde ekya People Power Honorable Flavia Kalule n'abagabo. People power, our power, NUP, everywhere. Abachala Gyetuli, abachala people power, our power. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeerawo. Ekisookera ddala njagala okuyozaayoza abazannyi baffe bonna abeetabidde mu tournamenti yaffe eno. Okuviira ddala ku ntandikwa gye twatandikira nga tugulawo emipiira gino. Mwebale nnyo okwewaayo n'obutakoowa mwebalire ddala. Njagala okwebaza bareefu bonna, bareefu mwenna we mubadde oba mwenna we muli, both ba umpire aba netball ne bareefu baki ba football ab'emipiira gyaffe gy'abavubuka. Mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukoze okujja ttiimu zaffe wansi paka we tutuuse wano ku big is what? Big is big. Njagala okwebaza bamaneja ba teams bonna abataddemu bonna nga tetumenyezza ttiimu zokka ziwangudde wabula buli abadde mu tournament eno nga we zibadde zitambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Then neebaza ne organizing committee y'emipiira gyaffe gino tournament yonna nga bwetambudde nga we mubalabye wano nabo tubeebaza nnyo kubanga be batutuusiza ku kye tuliko wano leero. And finally njagala okwebaza Honorable Nsamba Patrick. Mwebaza okubeera n'ekirowoozo ekirungi ekigatta ffenna era mwebaza enteekateeka ennungi. Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Neebaza Fortunate mbadde ngenda kuyita Mama Kasanda ni Mama Kasanda by default kubanga Kasanda not naye nebaza mama waffe Fortunate Peace atukuumira Honorable Nsamba era tumwebaze nnyo n'engalo ez'amaanyi. Ku lwaki mwebazaako ensuso? Omukyala ono bw'alemerera okukola emirimu gye obulungi tetusobola kubeera namubaka musanyufu atuyiiyiza obulungi era atuteeseza obulungi. So mwebaza kubanga atusobozesa okufuna Honorable Nsamba mu bujjuvu nga talina bimusumbuwa waka. Then finally sebo webale byonna byotaddemu mupiira gwaffe tuli basanyufu nnyo. Njagala okuyozaayoza ttiimu zaffe empanguzi, njozaayoza ttiimu z'abakyala tournament ya netball, njozaayoza Kamuli abawangudde omupiira gw'abakyala. Kamuli mwabalidde empanga mu netball. Mukama mulungi n'abantu maddagala afu yenna ali wano awulira essanyu. Ttiimu tetunagira naye tujja ziraba nga tuziwa ebirabo. Kamuli tubeebaza ate nga twebaza n'ababadde abookubiri ttiimu yaffe ey'ekalwana. Yes, nammwe tubayozaayoza. Njozaayoza abaana b'eka abasambye leero ttiimu zaffe ebbiri Kalwana ne Kamuli ne town council yaffe ey'e Kasanda. Namwe mwebale ate njozaayoza Kasanda town council mweyo abaana b'eka home league mayor mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze bulungi. It was entertainment as well as football. Then netweyozaayoza team za big is big. Banange nze ndabye ku mipiira egibuuka mu bbanga ne gigenda mu mmere y'abantu. Nendaba ku basajja abampi abasamba omupiira kabalinga nze naye nga omupiira n'emisinde gye balina gya njawulo ku gyaffe wano. Nendaba ne ku basajja ab'ebifuba ebinene naye nga beesobola mu misinde nga bagoba ki omupiira. Mubaddemu obukugu, mubaddemu n'okuyiga, mubaddemu n'okusanyusa. Big is big. Manager bonna ne ttiimu zonna both Kasanda Town Council ne Kalwana tubeebaza nnyo okutukolera olunaku lwaffe obulungi and congratulations Kalwana Sub County. Basebo ne banyabo nga mpunzika Secretary General ne spokesperson waffe Deputy spokesperson waffe Waiswa ne DL tubeebaza okujjako ewaffe Kasanda. Ate nga si gwe gusoose mwebala obutakoowa kutukyalira nga kutuzangamu amaanyi. Tubeebaza olw'emirimu gye mutukolera ku kitebe kubanga mingi ate nga gye gitukwatiridde. Very information tugipasinga down buli kaseera bwe tuti naye buli we tubalabako eno tuddamu nnyo amaanyi era tweyagala. Wendi wano nze ndaba sirina na kwogera bingi nnyo okola byonna mu abagenda okola ki okubyogera. Bannakasanda twasalawo tusigaza constituency emu yeebukuya and you know very well a challenge yaliyo era tuli mu lutalo lwa kuginunula naye esobole okudda mu mikono gyaki gya National Unity Platform. Ate nga ttiimu yaffe y'amaanyi nnyo ng'ekulembera sipiika waffe ow'ekijuna Kavuma John abaddewo tukola omulimu gwa maanyi nnyo era nsuubira n'ebukuya naye tujja ginunula edde mu nnu. Basebo ne banyabo nga nkomye wano obubaka bange mbeebaza mwenna abaali ebukuya ku mukolo pulezidenti we yaliwo. Ebyaffe twabikola era amalwaliro nga Honorable wabagambye
bingi ffe ababaka bye tukola bye tutateekeddwa kukola naye olw'obwagazi n'okuweereza abantu baffe woolaba gaapu oba oyagala olabe nga ogijjawo tukola ebyo bye tutateekeddwa kukola newankubadde tubyogerako ne mu paalamenti gye mwatutuma eddwaliro lyaffe ery'e Kasanda wano Health Center 4 naliteekamu ebitanda by'abakyala kwe bazaalira nenteekamu obutanda abaana abakazaalibwa kwe batuukira nenteekamu weighing scale oba mizaani epima omwana nga yakazaalibwa nenteekamu drip stands ezikwata amacupa kubanga twagendayo ng'abantu babeera ku bitanda ng'ecupa nga be beekwatira amacupa ng'oli ku cupa naye nateekamu obwo obuntu kwe basobola okutuuza amacupa omulwadde n'aba nga mulwadde nga wakitiibwa nga n'ecupa erina weegenda ne tuteekamu emifaliso abantu kwe batuukira kwe babeera ne tuteekamu n'ebitanda abasawo kwe basobola okubalabira nga babalongoosa oba nga babatunuulira ne tuteekamu n'ebitanda abakyala kwe bazaala ne sabbuuni n'ebirala ebikozesebwa ebyo nabikola mu ddwaliro lyaffe lino ery'e Kasanda ne mbigulira mu ddwaliro ly'e Bukuya Health Center 4 bintu bye bimu ne tubiteeka ne mu ddwaliro ly'omu Kiganda Health Center 4 bonna gaafuna ebintu bye bimu kyenkanyi okuyamba ku mbeera ezo ez'amalwaliro ebisigadde tuli byogera mu budde bwaffe njagala okutwala omukisa guno okuyita ssebo mukama waffe deputy spokesperson ow'ekibiina Waiswa Mufumbiro jangu obize ku bantu People power, our power. NUP everywhere. Viva Kasanda, viva! Viva Kasanda North, viva! Viva Kasanda South, viva! Viva Woman MP Kasanda, viva! Viva, viva, viva! Bana mulio, mulio. Amai nani nze Alex Waiswa Mufumbiro. Musoga huyu aliyo. Muwe. Abasoga muli bazibu. Yona mutambula mwatuka. Ate timuli balunzi. Mwidanga mwije kolaki. Kuno ne sente. Onye no mugolodi. People power. Our power. Amanya gange nze Alex Waiswa Mufumbiro. Deputy spokesperson wa National Unity Platform. Era nga yefe tuweereza wamu ne baganda bange abali wano. Njagala kwebaza ababaka ba parliament. Honorable Flavia, Honorable Nsamba, Honorable Frank Kabuye olw'okubeera ttiimu enzigumivu ku nsonga z'enkyukakyuka. Ekyasinga okuleeta embeera gye tulimu olwaleero kwe kukyusa bye twalaba nti byali byetaaga ffe bennyini okwenyigiramu okukyusa. Olwaleero bwe babadde boogera ku Indipendence n'akyemalira nga ali eyayogera agambye nti bakakuliyetinga emirimu akakadde kamu mu emitwalo 2 nti gavumenti erina emirimu emiliyoni 4 mu emitwalo 7 kitegeeza waliwo emirimu ku myaka 4 egikuliyetingiddwa emiliyoni meka emiliyoni nga 2 naye nazo teziwera enfact ziri emiliyoni 1 mu emitwalo 69 mu Uganda bano abatamanyi kubala ababaze bo bennyini ababaze wadde babadde tebamanyi kubala babaze nga tuli emiliyoni 4 mu meka ekyenjawulo nti mu kubala kwabwe n'omwana ow'emyaka 8 kati yazaala. Eno gavumenti ya Museveni ekoze bikonjo okuzaala kutandikira ku myaka 8. Omwana oba olina omwana ow'omunana mutereke bulungi kuba naye ayinza okukola ki? Kuba bagambye nti kati olwaleero population ya Uganda yenkanankana abaana benkana n'abakulu. Ate ne bakugamba nti kati mu homestead mulimu taata ne maama n'abaana bameka? Ate ne bagenda e Bukiga ne bakugamba nti population yaabwe yeeyongedde ebitundu 10 ku kinnakyo. Kitegeeza omwana gwe bazaala mu 2014 bagenza okuddamu omusanga ng'alina emyaka 10 naye nga naye yazaala. Eyo ye gavumenti ya Museveni. Kati gwe bw'oba olina ky'ogirowooza nega nti Embaale Mbagisu bo baakendedde mu bungi. Kati twebuuze Embaale baafa tsunami, baafa kolera oba baafa Museveni? Okuba nti bakoze ki? Bakendedde mu myaka 10 naye nga basigadde bazaala era bagambye nti n'okuzaala Embaale babadde bakola ki? Kati ababaka ba paalamenti aba National Unity Platform mubongere n'engalo ez'amaanyi okubanga basobola okubatuusaako obuweereza nga naye n'abantu bennyini abalina okubasindikira obuweereza tebamanyi bungi bwe mukola ki? Bwe muliko kyoba olaba abakyala bafa 19 buli lunaku nga bali mu lutalo lw'okuzaala kuba alina okubateekerateekera bye takola ki? Kati gwe omuvubuka ali wano owagira manyi owagira Aseno owagira ki? Eno ye yandibadde Aseno yaffe olwaleero ndabye omwana abadde ayambadde
ndabye omwana abadde ayambadde jazi namba 8 mu tiimu ye Kalwana ye kapiteeni nga singa yali ateekeddwa bulungi okuva mu buto bwe olwaleero yandibadde asasulwa ssente mpitirivu olw'obumanyi n'omupiira gwe mulabye gwasobola okukola ki naye ebisaawe tetuyina ebisaawe ebyazimbibwa nga tufuna independence nakati ebisaawe ebikola ki kakati tetusobola kukuliyetinga mirimu ng'abantu abangi badde batuyambako okuliyetinga emirimu n'ebikuliyetinga emirimu babisuulirayo gwa naggamba ebitone byandiyambye tubadde wano ng'abalenzi basamba n'abawala nga bakola ki singa kibadde ekisaawe kinene wandibaddewo abavolleyball wandibaddewo ababadminton wandibaddewo abaki kati ebyo national unity platform omukulembeze wamwe Kyagulanyi Robert Center Mungobi byabateekerateekera mu Uganda empya era tubakubiriza mwenga bannayuganda ffenna twongere okwongera okuzanya paati yaffe wano e Kasanda ababaka tebatutuuze mwawulira ababaka be twali twesiga nga bakola ki obuweereza babulyamu amandaazi n'ebinyeebwa bafuna omuwendo n'omwali abo be twali tulowooza nti be baayiga ennyo okusiba eddayi tayi baali bayiga yakusiba ya bufere era bamaliriza nga bakoze eki naye twebaza abakulembeze ab'e Kasanda abayimiridde ku mazima ku nsonga zonna era nga bayimiridde ku nsonga zammwe ez'okubaweereza wadde nga n'obuweereza tebujja nga bwe bulina kujja kubanga akutte steeringi emmotoka gyavuga yabba ki omuntu ng'abbye ekintu asobola okukifaako kakati kyensonga lwaki ne mu kalulu ka 2026 fe abaakawangula tugenda kaddamu oli tayinza tugoba tebayinza kutugoba ku kintu kyetwakola ki kyetwawangula tebasobola kutugoba ku kintu kyetwawangula bo be balina okukivaako kyova olaba leero olw'okubanga mwalonda ne mubawangula bali mu kusala ntotto gati banoonya abantu ababuyabuya omu aguddewo oluggi omulala aguddewo eddirisa omulala aguddewo akati akamooli baleete amateeka ge mutategeera gabajjako obuvunaanyizibwa obwerondera pulezidenti wammwe kubanga nakyemalira akalulu akawedde n'amajimu agamukuba kati kati amanyi oba leero munaamukuba ki oba munaamukuba ki akalulu ayagala kajjawo akateeke mu babaka baki kubanga ababaka ba palamenti mumanyi ayinayo bampuuga be bo balina omuwendo amubuuza mpuuga kati kyekiganye nti mpaayo ebisatu ng'amuwa kyakola ki kati tubeeremu nnyo naddala mu abavubuka na mutima nalo na bidi nga temugyeko kigere okusobola okuba nti eggwanga lyaffe tulikola ki pulezidenti waffe agenda kuba ku ballot paper tekiriko kubuusabuusa teri agenda kumutwala mu ruumu mukubako kalulu bannayuganda mwamukubako dda akalulu ne mugamba ajjeko enviirize ne mugamba abeere ku byaffe tetukyabuusabuusanya agenda kwesimba kwa pulezidenti kubanga eyawangula akyakola ki eyawangula akyakola ki kati bonna abafumba be bafumba mu bifumbe naye nga mumanyi entebe ya pulezidenti ya Kyagulanyi Robert Center nanyogedde bingi ate bali abalala ba DP wano mpuliddewo DP era nemanya nti mwakola ensobi naye omusango nengwesalira ku basajja bawulira DP yalina enkumbi 2 yalina enkumbi ekoola nebeera n'enkumbi ekabala eno mukyalo enkumbi muzawula temuzawudde kati ekoola n'ekabala sombi ekabala wadde omuyini tegwasigala ekoola omuyini mawe bwe yagukwata nako bagumenyamu ogumumbidde yaguyina ekitundu ekyasiranga yakiyina ne mawe naye alina ekitundu ekikola ki kakati mwe abalonda DP mwensaasire oyo alina kuzanya nga bwazanya kubanga enkumbi bagambe bakola ki kakati toddamu kulowooza ku nkumbi tuli ffenna mu manvuuli oba gutonya oba kwaka kubanga ke kabonero kokka akagenda okununula omuntu wa Uganda omuvubuka wa Uganda mwe abavubuka ekyatulesa mu lutabalo luno kwenunula si kutuwa buswazi si kutudongowaza si kutuyunguwaza kuba oli asobola okuwa 12 ate najja nakutwalako ekikyo tulina okuba nga tukayanira ebyaffe tukayanira enguudo ennungi tukayanira amasomero amalungi tukayanira amalwaliro amalungi tusobole okubeera mu bulamu nga naffe tusobole okweyagala ng'abali mu ggwanga lyaffe olw'obudde bangambye nti mulize ebinyanyanyanya saagala balwisa mu bitungulutungulu muzikirize basebo ne banyabo muzikirize basebo ne banyabo people power our power kati njagala mukubire Kyagulanyi engalo ez'amaanyi abawali baalya mwe mwalya abeeri baalya people power our power kati basebo ne banyabo muzikirize saawa zino nyanjule era nandize omu ku basajja abasajja ennekete abasajja abalwana buli lunaku mande ku mande abasajja abayimiridde ku nsonga omusajja omuyivu
muzikirize yakwaniriza n'akalulu ak'amaanyi DJ tekamu effujjo nga twaniriza Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omwami David Lewis Rubongoya akalulu nga sikawulira People power! Our power! People power! Our power! Bobby, 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 Chagulani, Chagulani, people power! Our power! Bobby, 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 Chagulani, Chagulani, Gamuinamu. Oli kuma ku Media TV nange Ronde Transporter okubaweereza. Mwena abakulembeze baffe ab'ekitundu kino Honorable Kamye Frank njagala tusooke tusiime Honorable Nsamba olw'okutegeka omukolo omulungi bwe guti. Obugalo Honorable Nsamba. Sebo tukwebaza nnyo ne maama wadde simanyi nti olinamu naye nasanyuse nnyo okulaba nga naawe ensonga za struggle zitegeera bulungi nnyo. This is not my first time here. Emirundi gyonna gye nzije mu Kasanda, Honorable Nsamba is one of the biggest mobilizers between mu National Unity Platform. Era olaba obugi bw'abantu abali wano olunaku lwa leero. Ebisinga Comrade Waiswa byogeddeko nti abakulembeze baffe ab'omu Kasanda ndi wano nga Secretary General wa National Unity Platform njagala kubakonfamingira okubakakasa nti abakulembeze be mwatusindikira okuva e Kasanda tetubalinaako buzibu. Batukoze bulungi nnyo. Honorable Nsamba mulabe ku nsonga z'embuzi ng'azogerako buli lunaku. Honorable Kabye mumulaba atambula ku zi radio nga teyeetiririra era nereera byogeddeko. Honorable Flavia Kalule mumulabye ng'ayogera ku nsonga z'obulyake n'obuli bw'enguzi n'ebirala. N'olwekyo abantu b'e Kasanda mulina omukisa ng'abakulembeze be mulina baddala. Ensonga ey'okubiri sitera nnyo okutambula nendaba abakulembeze nga bafaayo okusomesa abantu. Nkirabye wano olunaku lwa leero. Ebiseera ebisinga abakulembeze oba oli ababagala jasi okukunga bakungemuko bagende, naye leero banchallengize ababaka baffe okusingira ddala Honorable Nsamba okuba nti atuta obudde okubanyonyola ofunenza obw'omubaka wa palamenti bwali badde butya versus ofunenza obwa gavumenti. Kaakati bino byonna bye mulaba bemuwulidde Honorable Flavia ng'ayogerako okugula ebyokukozesa mu malwaliro n'ebirala byonna byonna si buvunaanyizibwa bwa memba wa palamenti, obwo bwali badde buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Naye okuba nti gavumenti teriiwo kyova olaba ababaka ba palamenti mubasuubiramu ebyo. Naye ate waliwo n'ensonga endala people power. Waliwo ensonga endala Honorable Nsamba gyayogeddeko gye njagala mulowoozeeko. Oli buli lwakuba obuswazi aba abba future yo. Oli bwakuba ye2,000 n'omuwa akaluluko aba abba ebiseera byo eby'omu maaso. Kyova olaba Museveni ne sisitimu ye batudongowaziza ebbanga lyonna. Era President waffe kyova olaba Museveni amutya nnyo. Atya omuntu gwe bayitaani President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Lwaki? Kubanga ebiseera ebyo baali bamanyi nti abayimbi bonna obawaayo ku buswazi ne bajja ne bayimba ne bakunganyiza abantu bwe bati n'ogenda. Naye kaakati okuba nti bafuna challenge eyo eya people power, kati kyova olaba tuli mu kubuusa abantu baffe. N'olwekyo abavubuka mwena abali wano mukitegeere nti tebalina kubawa buswazi, tebalina kuwaayo 2,000 1,000 ebyo njagala otukoche wano. Tebalina kuwaayo 2,000 1,000 bakudongowaze. Ntambudde ne Ghetto Youth omu wano era ndowooza abaana ba Ghetto abali wano enamusaba ensonga eyagikatize mu kigambo kimu kyokka babuulire wano abaana ba Ghetto nti tebalina kubadongowaza na kubawaayo obuswazi. People power, our power. Sekuyitawo gyeno byabagambe mwe bayuti mukimanyi eggwanga lyo liri mikono gyaffe. Bangi nyo babadongowazeeyo naye mwe mwebeereremu kyenyinza okubagamba nti batusiba akawero ku maaso ne batugamba nti ffe tuli bakulembeze bankya, naye kyenatuuka ti mwe bapayi mutandika okuba nti enkya ye leero twagala kukwata ggwanga lino. Takalinyo oyagala kwekoona te. People power oyo Ghetto Youth manyita
byenjogera asobola okubyogera mu lulimi lwammwe ne mubitegeera bulungi nnyo. Kati baganda bange kyenjagala okusembyayo ensonga gye tuliko eri serious nnyo ya struggle. Wano e Kasanda waliwo obugaga bungi nnyo obuvaayo era ne bwe tubadde tuli mukuba nga tujja tulabye ebimotoka ebinene nga batwala timba batwala emiti okugicene e Kasanda. Mukimanyi bulungi nti mulina gold wano mu Kasanda, mulina ebyobugaga bungi nnyo bingi nnyo, naye laba obwavu abantu baffe babeeramu. Bajja ne batwala ebyobugaga byammwe ne bagenda ne begagawaza n'amakubo agali wano. Era Honorable Kabuye yakyogeddeko nti temulina kolansi yonna yonna eya gavumenti. Obugaga babutwala ne begagawaza abantu baffe ne basigala mu bwavu. N'olwekyo musigale ku nsonga ya struggle, mubuuke mwabali wano ndaba mbana ndaba era kati tugenda kutandika kusanyukamu. Njagala bakakasa abavubuka abali wano kwe abawala abali wano oyo dogo bwakutuukirira oba omuvubuka bwakutuukirira n'atandika kugamba sitole z'omukwano mubuuze ku nsonga za struggle oyimiriddewa. Okitegeera kwate nakugamba I love you mugambe yes you love me, naye ku nsonga za struggle oyimiriddewa. Omulaba ng'ayambala bikale bitategeerekeka duka ekibambulira. Okitegeera tetusobola kubeera mu generation nga batudongowaza. N'olwekyo nsanyuse nnyo okulaba abantu b'e Kasanda nga mwenna mwambadde ready okulaba nga mwenna muli ku nsonga za struggle. Kimanyi bulungi nnyo nti Katonda ali ku saidi yaffe, amazima gali ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe. Engule tugenda kukyambala nalo. People power, our power. Ekisembera ddala pulezidenti abatumidde bannange namugambe nti nzijja wano olunaku lwaleero era nampa n'obubaka bwe ngenda kusaba DJ teekako eddoboozi lya pulezidenti abuuze ku bantu. People power, our power. Mbalamusizaako baganda bange mwenna ab'e Kasanda n'ebitundu ebirala ebyetoolodde. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala obayozaayoza n'okutegeka obulungi n'okuyita mu mupiira guno mulungi ogwa Independence Tournament. Honorable Nsamba weebale nnyo, weebalire ddala kuteekateeka mukolo guno. Tegeezeddwako nti muli wamu mwenna ne SG Comrade Waiswa, Honorable Flavia, Honorable Kabuye n'abakulembeze mbalamusizaako. Bannange njagadde batuusaako obubaka bwa Independence okubayozaayoza nti wadde tujaguza Independence naye tetunaba kwefuga ebyaddala kubanga tukyali mu buwambe waba nabayeekera ba NRA, naye temugwamu maanyi mukozese buli chance emipiira buli lusisinkana buli musisinkana lazima mumekinge sure mwogera oba buli mwajukiza munne ku mbeera gye tuyitamu ng'eggwanga n'engeri gye tusobola okubikyusamu ne twegalira mu nsi yaffe. Yakufuna olunaku mbakyalireko tunyumye okusinga wano naye mbalamusiza nnyo era mbagaliza Independence nungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensigadde Kyagulanyi Sentamu Mitembo aka Bobi Wine omubanda wa Kabaka owakabi. Map Media TV kolinange Rwanda Transporter okuweza wanene mu Kasanda North. Eno kyakutedda simanya wamwe eyo Independence oba kyakutte ebusiya. Tuli Kasanda Gyetujikwatidde. Nava mu NRM. Mujukira mwasooka kunulira mu NRM. Nenda bange ebyenkyukakyuka tebabiriiko. Nesamba akagi nasinkana abavubuka abagezi. Mwe temumanyi Kyagulanyi ne Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. Kyagulanyi alina omusajja oyo musajja mugezi. Naye ekisinga byonna baagala eggwanga lino. Baagala ki? Waiswa Mufumbiro yali mu DP eri. Yabadde ababulirako bano bibadde biki? Bituufu. Sekretary General tweyanzege. Webale nnyo, webalire ddala. Tusaba ogenda tukolera omukolo gumu. Waiswa ogenda tugabira ekikopo kya Homeboys. Ndowooza bamanagers be baba bajja. Bamanagers be baba bajja. Honorable Flavia Nabagabe. Nyongera okujukiza nti noli ku mukutu gwa Map Media TV nange Rwanda Transporter era Independence bagikwatidde eno aba People Power Independence bagikwatidde eno Secretary General saako n'abakulembeze abalala mwebale kubeerako bannange mwebale kubeerako simanyi oba network kanungi oba ekifaananyi kirungi naye Abakasanda Town Council be bawangudde ekikopo ne miliyoni 3 eza Homeboys. Manager agenda kujja wano afune sente ezo emiliyoni 3. Bw'amala okufuna miliyoni 3 agenda kufuna n'emidaali agende ajambaza abaki
wabwe tunabayita bajja okwambalira wano kiyinza otukala okuki kalolero maneja w'abawala Kamuli ewangudde ogw'abawala ewangudde $1,500,000 amaneja muyite wano bamaneja sobola okufuna ne kapiteeni wa tiimu njagala okuyozayoza abekamuli muyogeyoge okuwangula ekikopo ky'abaana abawala olwaliwo Flavia Nabagabe yateerako miliyoni ya sente ekikopo ky'abaana abawala era tumwebaza maneja wa tiimu Kamuli etiimu ey'abawala kapiteeni waliwa kapiteeni aliwa Kamuli aliwa muyogeyoge people power omuwanguzi atwala gold si silver people power yes I did una Flavia timu z'abawala zino banange zimama Kasanda nzabadde mu timu z'abawala twazitandikira ddala eri era tiimu eyasooka opening match nabawente ne bagitwala $1,000,000 kati eno esembyeyo abawangudde twataddewo n'emijoozi tubadde mukyambala nga musamba ddala Bagabe kati twataddewo $1,000,000 naye muze yakirese somayozaayoza nnyo abawala tujja kwogera okubabeeramu tenabagamba z'abawala zatubeeramu abakulembere mwebale okuzanya ate mwekuume muleme kufuna mbuto kutagasa wabula mubeere sitebye musobole okubeera abaana abawanguzi nga esi wagambye musooke kabuuza nsonga zaki nakulanga okusoogerako ki abakulyoke tukolengera bayosalaza nnyo Kamuli Mukama Katonda weewunye obudde bwakiro essaawa zino zigenda kuona 2 naye omuntu ali wano sharinga video vamu ebyo naawe abaana bagabana ssente tuddeko ekirabo kya $1,500,000 nakyo tukibawadde tukwata maneja sebo Mark Kasimbi webale nnyo yogayoga wamu ne tiimu yo webale nnyo abeera osoko bali ne sente people power our power Omufumbiro Musoga jangu ngabire ekikopo kya tiimu empanguzi eya Homeboys tiimu empanguzi eya Homeboys linda kusebo katono linda katono nsonyiwa waliwo tiimu namba 2 ewangudde mu bawala ebadde namba 2 emidaali gyamwe maneja aliwa tiimu y'abawala tebadde tugenda omanyi mune naye kino kigabe tiimu y'abaana abawala yeekalwana maneja emidaali giwe kapiteeni esente oziwani maneja muyogeyoge mwebale nnyo mwebalira $1,000,000 ya sente sooka odde wali osooka obala esente ezo ogende ng'okakasiza nti zaweze people power our power banange tugenda kuva wano temweraliikirira tugenda kuva wano esente ziweze sebo sente ziweze good kansooke ne namba 2 namba 2 atwala siliva emidaali gya siliva egya namba 2 namba 2 Homeboys abadde kalwana maneja wa kalwana Homeboys aliwa maneja kalwana Homeboys ndowooza okkiriza ekikopo Kasanda ogiwuliddemu omusera kapiteeni yaliwa oba byonna mubikwasaganya kale kwata manager captain Homeboys Kalwana
balina n'ekirabo kya millions 2 okubeera first runners up. Congratulations. DJ Mpaka oluyimba lw'abawanguzi aba Kasanda County Council. Banzijukiza mu kino ekikopo n'ennamba 3 bamuterekedde ekirabo kya miliyoni ya sente, miliyoni ya namba 3 ntwala Homeboys 5 banamba 3 babadde baani abeekamuli bano tebalabiseeko wano leero naye bakutte namba 3 yogeyoge emitwalo 5 konfami nga sente zo nga tonnagenda. DJ mpa oluyimba lwa Town Council. Oluyimba lwa Town Council. Somebody azanyambeko wano. Manager millions 3 eza tiimu empanguzi eya Homeboys. People power, our power. Manager millions 3 aba Kasanda Homeboys. Muyogeyoge tubagaliza okusanyuka obulungi. Nakati ngenda kusaba mukama wange ojjonyambe bano bino byebirabo ebisembayo ongabire ebirabo byaba soke mupeta namba 3 ekirabo kya namba 3 timu namba 3 namba 3 big is big, namba 3 big is big. Omuwanguzi abadde kamulisa ku kawunti big is big kamulisa ku kawunti. Next time okola nnyo nobeera nga gwotwalaga mugiraba bwenyirira kale yogayo mumpe namba 2 abadde Kasanda Town Council. Kasanda Town Council. Kasanda Town Council. Era manager yomu etimu zonna yazikwasaganya manager sente ezo zisoose ziweze kati yawo kwongere sente endala manager sekutale jena akwongere sente. People power, our power. Namba 2 mupigisi pingi afunye milioni 3 muyogeyoge mwana kanisa ne timu yo. Bino byonna manyiga People Power bwali ku Makumija TV. Abateka penalty kamubweka. Kano manyiga People Power. Ka penalty bweka. Sawa zilimu bina era ba muntu tajukira kudda waabwe. Kino si kibuga Kampala tuli eno Kasanda munda. Bali kubera n'enti sabananga ababi mwe bali twagala n'akasene kemuteeka mu akatono tono kukeyanza banayi mwe bali nnyo mwe bali n'abakubonna abali wano balamusiza. Kasanda Town Council wali ewangudde wano nefuuka namba ki? Namba 2 mugatagatamu nga sente ne basinza ozikola gikendedde kale katulaba abawanguzi b'ekikopo Izali n'ekikopo kapteni aliwa yebaba kapteni kati mudewali sekutale jeno kapteni aliwa jakwateko wano kapteni aliwa abawanguzi tuwe oluyimba DJ abawanguzi ba tournament eno abakalwana sabukawo.
obadde mulabi mulungi owama media tv nange Ronnie the transporter mbagala nnyo mbagala ddala live yange okomawo eno yonna ndoza olengera